Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Waliwo munnaffe wano waŋŋambye nti buli ku makya okeera obulago bwo si bulungi. Waŋŋambye nti obeera olemesebwa okwogera obulungi, n'ombuuza nti ki ky'osobola okukozesaako obulago bwo bubeere nga butereera. Kyensobola okubeera nga nkubuulira ky'osobola okukozesaako otereeze obulago bwo. Nammwe naddala mmwe okugeza nga bakola ku leediyo, abayimba oyinza okubeera ku makya ogenda kukeera ku church kuyimba naye ng'obulago bwo bukusumbuwa nnyo nga bukulemesa okubeera ng'oyimba obulungi. Ki ky'olina okukozesa? Ekisooka kye kino. Ekisookera ddala, buli ku makya nkusaba okeere ofumbe amazzi oba suza amazzi mu fulasika. Amazzi ago gateeke mu katampe kaawo, ofune akagiraasi, ofune n'enniimu. Ofune enniimu onyigiremu enniimu mu tuzzi otwo tw'otadde mu katampeko. Beera nga buli ku makya onywa amazzi g'onyigiddemu enniimu. Obulago bwo bujja kuba butereera bulungi nnyo. Enniimu nnungi nnyo w'oginyigira mu mazzi agalimu ekibuguma n'obeera ng'oganywako ku budde obw'oku makya. Obulago bujja kutereera bulungi nnyo. Ekirala, era buli ku makya osobola okuddira amazzi ago agookya oba agalimu ekibuguma n'oteekamu otunnyu omunnyu. N'oteekamu otunnyu nga tutono. Bw'omala kuteekamu otunnyu, beera ng'amazzi ago ogateeka mu kamwa, nywako matono, agasinga gakomyewo, beera ng'ogawandula. Okola otya? Ogayiwa mu kamwa n'oluvannyuma n'oba ng'agenda okugamira naye n'otagamira, n'obeera ng'ogakomyawo, n'obeera ng'ogawandula. N'olwekyo amazzi agalimu ekibuguma oteekamu otunnyu, beera ng'ogazanyiikiriza mu kamwa, naddala mu kamiro ke tuyita akamiro akato. Osobola okubeera ng'ogazanyiikirizaawo naye togamira. Osobola okumirako amatono ogaleke gagende naye ng'agasinga gakomyewo, obeere ng'ogawandula. Kijja kuba nakyo kikuyambako okutereeza obulago bwo. Ekirala, amenvu nago malungi nnyo. Buli ku makya akeera olyeyo eryenvu, nako kajja kukuyamba bulungi nnyo mu kutereeza eddoboozi lyo. Bw'obanga obulago bukusumbuwa ndi ku ggwe ng'omanyi ogenda kukeera kuyimba, ogenda kukeera kwogera sitoole nga mpanvumukko, beera ng'otunuulira ebintu ebyo bijja kuba bikuyambako. Ekintu ekirala, oteekeddwa okukola ekisasayizi y'obulago. Oteekeddwa kubeera ng'oyimba oba ng'oyogera naye olina okwongeza ku ddoboozi. Osobola okubeera mu nnyumba oba osobola okufunako odda n'obeera ng'eddoboozi lyo litoyininga, kwe ggambo lifuula okubeera eddungi, n'obulago buba bujja kutereera bulungi nnyo. Kugamba olina kubeera ng'oyimba naye ng'oyimbira waggulu, oba n'obeera ng'oleekaana naye ng'oleekaaniramukko waggulu. N'ekirala, olina okukola ekisasayizi y'okudduka. Ekyo kikulu nnyo, okubeera nga tojja kuweekeera ng'oyogera oba ng'olina ky'ogenda okukola ogenda kikozesa ddoboozi. Ekisasayizi y'okudduka nayo nnungi nnyo. Kola ekisasayizi y'obulago ey'okuyimba ng'oyimbira waggulu wamu n'ekisasayizi y'okudduka kwennyini. Kijja kuba kikuyambako okubeera ng'otereeza obulago bwo, tebujja kuddamu kusumbuwa. Beera ng'otunuulira ebyo, ekisooka byangu, tebijja kubeera bizibu, kijja kuba kikuyambako. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.